Pastor Wilson Bugembe yevuba ababbi ku Serena Hotel gwe mulundi gwo gwasoose okuorganizinga concert ku Serena Hotel ngeri gyali Musumba tagenda kubikkirira avuddeyo n'agamba obubbi obwabadde wali ku Serena Hotel tabulabanga yagenda alowooza mbu eyo uptown abantu abajja ba VIP kubanga tiketi ya $15,000 etandikirwako bukyanga batandika tegeka Serena zineno zi ordinary 15 kati mwenje musasulya ordinary $1,000 eri ordinary $15,000 je musasulya eno ordinary $2,000 eri jinabere $15,000 naye mbu obubbi bwabadde wali Pastor Wilson Bugembe yevuma obubbi bwabadde wali soko muwulire nenga sinabiranga mukuterako kankusaba subscribing and ko SMX Media tujja kuba missing updates na danga zino siri wano ko SMX Media kujukiza ntutamule banafa balegi shot yaga kwatira mukolo gwambaga gwa kwanjura graduation obo ni muyimbi ngoyaga kwatira music video yes bakubire ko kubiziko namba yesimu ebisigadde obibalekere abatanyumye be babbi Serena eyo ndabula abaddako kola ebivulu mulimu abayayi bangi mulimu abatunze tickets enkyamu obedde abantu bajja ku mulyango ne bakaaba nga ticket agina naye ng'eri fake mwegendereze era obedda mubakaza gweyanguza mbadde simanyi nti concert eri uptown abantu basobola okucupula tickets waliwo abalala ku mulyango bamugambye lindako toyingire ticket yo sintuufu bagenza okuyingira munda nga atudde kati babayitirawa kati bannange ndabula abamu obedda balina abamu basuze namukomera abantu abamu nga babbi ddala nga bali ku Serena kati mwena abaddako tegeka bw'obeera ku Serena obwongo bukugamba this is uptown tewali bayaaye webali abayaaye bangi mu suuti bambala essuuti ne bajja abantu bababbyeko amasimu gaabwe abamu ku Serena laptop ya Douglas Lwanga ayi Douglas yeewuunyisa emotoka yali sensibe era yasanze ensibe ng'ate laptop teriimu tewali mbu bamenye wantu wonna kale nsaba abantu ba Serena mwongere ku security eyo ne police eziranye oko CPS eri wali ndoza twasula nnyo gwa nagamba we were like it's a Serena of course mama abantu abantu nga mulimu abayaaye bajjira mu suuti olumulala yeze nagaye MC nti akola ne Douglas Lwanga n'ategeeza abantu bonna n'afuna ne card twagenze tukakulanga nga tamuwulira nko tamulabanga kwegamba abantu bali wali babbi bubbi engeri ebivulu gye birayo ebingi abamu bayiza emiti emiwaatwa we bayitira okubba n'okulumya abantu njagala kwebaza nnyo nnyini ddala okwetondera abamu nga wazze bambi osasudde ng'ate tiketi eri fake nsonyiwa nnyo nange nayize ekipya ekirungi concert eno ngenda giddamu nsaba mwenna bannamawulire mwenna abazze ku mukolo ogwo mbasibiddaawo temufa mu linnya lya Yesu tulina ogiddamu nga tuweza 3 nga tuweza 4 nga tuweza 5 ku 6 awo tuwummule Katonda atukuume ffenna buli eyabadde mu kivulu ekyo tofa Katonda kuume atakuume ng'oli mulamu nga tulina wakuluma mwebale nnyo mwebale ddala